oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okukomawo ku butaka okuva mu ggwanga lya Namibia, abakulembeze b'abavubuka abeegattira mu kibiina Kinkubazambogo mu ggwanga nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Adrian Lubyayi balaze essanyu era ne beebaza Omutanda olw'okusiima n'akomawo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, tukukulisaayo nnyo mu lugendo olwo lwe wabaddeko, era tusaba Omukama Katonda atukulemberemu asuuse bulungi Ssaabasajja Kabaka. Wano abavubuka bano bavumiridde ebikolwa eby'okuvvoola Obwakabaka n'abakulembeze baabwo ebikolebwa abantu ab'olubatu okuttatta n'ekitiibwa ky'Obwakabaka, era bano baweze okulwana obuteddiza okukuuma ensonga ssemasonga 5. Toyinza kubanga oyagala Buganda ng'era ogyagaliza ebirungi naye ate n'okunga abantu obutagenda mu nteekateeka za Bwakabaka. N'olwekyo abo bonna bubeera obubonero obubalaga nti balabe ba Buganda. Bwe tuvvoola Kabaka waffe ate era bwe tuvvoola abo baasiimye tuba tumuvvodde. Abantu bangi mu kiseera kino mbalabye nga bavvoola Katikkiro, nga bavvoola abo baminisita n'abakulembeze ab'enjawulo ab'Obwakabaka. Kale nno okuuma Namulondo tulina okufuba okulaba nti abo Kabaka baasiimye tubawe ekitiibwa. Oli amaze dda towobwerera amaze obudde kati afunyeemu kisikuswala kuba bangi kati bakyalina na byakwogera. Wakati ng'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwasatu mu ogumugengedde, abavubuka bano bakubirizza bannaabwe okusimba emiti bazzeewo obutonde bw'ensi era basabye abavubuka okusigala ku nnono ya Buganda. Nze nga tugenda ku matikkira ndowooza ebintu ng'okusimba emiti oba ebintu eby'ekijjukizo byandibadde by'amaanyi oba bisaale nnyo nti n'omwaka oguddako oba okirabako n'oguddako ate emyaka gye gineeyongera oba amatikkira gye ganeeyongera mu maaso nti gujja tuuka ate abalala baguganyulwemu. Okubiriza abazadde okutwala obudde okwola abaana baabwe, okubakuliza mu mpisa ne mu buwangwa. Dennis Ntege ne Tone Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze.